Sookera ddala bw'oba tosobola communicatinga na mukyala wa muganda wo ng'ate tewali buzibu bwali bubaddewo kiba kitegeeza ki ng'ate muganda asobola okukubira essimu n'agamba naye njagala kwogera naawe naye tojja waka tujja sisinkana. Nze kunze omuyimbi gwe nali mmanyi teyali ready. Teyali ready kwasa. Tosobola kubeera nga mukyala wo omwagala yekka naye ng'abantu be tobaagala. Otyo kintu ekyo si kyangu okusa kitegeeza nti oba olina ebigendererwa. Naye nzijukira one day twafunako show yesigenda kwogera linnya kuba kiri unprofessional. Tukubira omukyalo essimu y'omwami nga teriiko. Mwakubira Momo. Otyo kyowaayo twagala ku mwami essimu ye teriiko, twagala tulina ekivulu wekiti tukoze tumufuna kuba tusubira tuli ku muntu omutuufu yatugawa omwami takyayimba. Transition eyo gye bamuyisaamu nti bamugjayo bujja ne bamusasisa omulundi gumu okumuteeka eno gyali bufumbo kulabirira mukyala. Yali tali ready? Musiraamu teyali ready. Musiraamu teyali ready. Biki bye mwenyumiriza mu mulamu wammwe? Nze sirina kye mwenyumirizaamu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abatulaba baganda baffe wonna wotulabira yenze Sakozi Faruku. Songa ze tuliko za Dax Kartel. Ono gwe tuli naye tuli ne muganda wa Dax Kartel fe tumuyita lule mu business y'endongo tumuyita lule. Bano baganda ba Dax Kartel bakola naye music biki byonna. So agenda tubuulira obuzibu bwe bwava wakati wa Dax Kartel ne Momo 19 because bombi abamanyi bajja balaba. So bintu ng'ebyo tubeere nga tubitematema tutegeere abooluganda bo bagamba ki ku nsonga eno. So gwe tuli naye tumuyita lule. Channel powered by Sozo popate kunsala bagamba obo ina byonna ebyakabi ebyawaka ebyomunju nga biri mbeera nnungi bakubireko kati obibawe babeere nga bakola ki bakuwa ssente. Sula moto yagamba nti gwayagala emmotoka genda wali Makindye nga kalenda opposite Africa waliwo akafuta bakaita Africa genda waawe wasula ononde emmotoka gy'oyagala ku kibanja mpola muteese ensasula gy'onaasasula omaleyo akuwe kaadi sula waali awo. Muganda wange owa City Events nkutumiddeko mukulu bamuyita Kampala. Nkwagala nnyo Kampala nja kunoonyaako ndowooza mu nsonga zino naawe mwoli nalabe bakuvumbiseeyo wakola kyamaanyi nnyo okukyankalanya mbu ebintu bino wategeka omukolo ku time y'emu n'ogwa Dax Kartel ng'ate muli bakkulu emu mukkulu emu bakyali ba Dax Kartel bonna n'obabba n'obatwala ku mukolo gwo bwempulira bwe bigamba nti bonna Dax Kartel talina muntu gwe yagenda naye ku mukolo. So nsooke njogere ne lule tubeere nga tugenda mu maaso. Muganda wange nkulamusizza. Nange so bwenti. Oli musanyufu nnyo storage. Anti onsekeredde nina ebigambo byensaze. Ebigambo manyi ng'omusajja omuganda yenna onosooka n'owuliriza omuntu n'ojjamu amakulu g'ebigambo ebyo nakiki ebitegeeza. Naye nga ebyansi biba bwe biti ate bibaamu tebibulamu. Gubanga omuceere temubula mayinja. Muganda wange gwani? Lule fashions. Lule constructions. Byonna tubaayo. Oli muganda wa Dax Kartel? Yes, ewo. Twasoma ne Kartel kubanga remember omusajja oyo kuva dda mugezi. Kubanga omuntu yenna alina okuba mu high school ng'eri competitive nobeera nga oli entertainment perfect ekintu si kyamaanyi. Kartel yasomerawo? Kartel yasomera ku Masajja secondary school high school. Naddawa? Nitumala nitugenda ku Kampala secondary school eggaba era nga tutambula babiri tandisa omuziki tuli babiri ne saa zino tukyali babiri. So omumanyi? Mumanyi si kumanya naye mutegeera. Ensonga zino twaziggyemu mumanyiiko namusangaako Makindye awo pakalasi ne tulyamu ku mmere abo tetukyabaagala twagala bano mumanyi okitegeera. So kati muganda wange twagala tutemeretemere abantu tufune view nga mmwe abooluganda ababeera ne Kartel biki
endowooza yammwe ku bintu bino. Ebintu bya Kateero bino biri bitya? Kateero Momo yajja atya? Momo yajja ng'omuntu bwajja mu bulamu bw'omuntu, naye omanyi ng'omuntu omukulu oba omuntu omugezigezi olina ebintu byolaba nosirika omanyi okulengerera ewala kikulu. Naye omukyala yenna oba omwami newaba mwami toyinza kuba na mukyala wo waka nga gwe Mr. Farouk nga tolina muntu yenna wa mukyala gwokolagana naye. Kikyotegeeza tosobola kubeera nga mukyala wo omwagala yekka naye nga abantu betubaagala. otyo kintu ekyo si kyangu okusa. Kitegeeza nti oba olina ebigendererwa okugeza otandika okufuga eggwanga naye nga abannansi tobaagala. oba oyagala eggwanga mukyo nga nze nakirabirawo naye nga njogera bitono. kikiwalaba manye eriiso ly'omukulu kikiwalabirawo ssebo. okusookera ddala bw'oba tosobola kucommunicatinga na mukyala wa muganda wo ng'ate tewali buzibu bwali bubaddewo, kiba kitegeeza ki? Abaawo problem. Kwani ng'ate muganda wo asobola okukubira essimu n'agamba naye njagala kwogera naawe naye tojja waka tujja sisinkana. Soko oyogere ensonga zino tetwagala ozogerere mu ngero lule muganda wange ebintu byali bitya ebyo? Sijja gamba nti mpanvu nnyo naye ebiseera ebisinga neera kino libenga ssomo eri abaami n'abakyala ffenna gye tuli gye tutambulira. Noba mukyalawo sisuubira nti waliwo omukyala ateetaaga musajja we oba omwami ateetaaga mukyala we, naye ofubanga nnyo okukwana mikwano gya musajjawo oba mukazi wo gy'omusanze nagyo n'oyongera ne baba mikwano gyo naawe so si bafuula ba enemy bo. Kiba kitegeeza nti oyagala baba mujjako omudivertinge ku bibyo obanga musuubuzi. Oyo musuubuzi yenna abala waafunira. Kyali kitya ekituufu lule? Ekituufu kubanga Kateero kuva dda musajja ali shosho, ate musajja mumanyi ng'omusajja omugeze nnyo. Neera nze mba mpulira ennaku okulaba muganda wange nga sijja gayita maziga oba ngiyita ennaku. Mba ndabanga ekintu ekitali kya buvunaanyizibwa muntu kyatandifunye nga ye yandibadde anoonya ssanyu. Kubanga omuntu nze n'endowooza yange okuva edda nedda Farouk wembaala nawe sisobola kuga nze nensanga mu kakyala bwe wakati kankubuulire kino nga tuvudde ku topic nemusanga ng'alina kyakola ekikyamu sisobola kujja direct wabula mbuulirira mubuulirire wadde gwe nasooka okulaba musobole okubeera obumu ate nsobole omufuula mukwano gwange. Naye nze mukyala munaye sikyali wange njogera mazima. Momo sikyaliwo omuntu kyaliwo era muba mukwatagana naawe obimanyi. So kati kubanga omuntu otukira kubanga twabeeranga mwana kuba nzijukira olunaku lumu twafuna akasho nekyali wange Stevens omanyi kuva dda tutegeka ebivulu tukoze tuyirige kino bingi alibabuulira nga musanze Kampala wa Stevens ne muganda wange Christopher Diba muganda wange Danti naye twali tukwatagana tukyakwatagana naye nzijukira one day twafunako show yesigena kwogera linnya kuba kiri unprofessional. Tukubira omukyalo yesimu y'omwami nga teriiko. Mwakubira Momo otyo kyowaayo twagala ku mwami esimu etiriiko twagala tulina ekivulu bwe kiti tukoze tumufuna kuba tusubira tuli ku muntu omutuufu yatugaba omwami takyayimba. Omwami takyakola ki? Omusajja takyayimba. Otyo bino byodda twagala tufuna amazima amatuufu. Kati goli muganda wange. Nze ni muganda wo. Ate saagala osune nnyo. Lule. Edi yabadde abuzaabuza. Edi buli kimu akimanyi yabadde atubuzaabuza. Kati tezwagala. Kati mutegeka ekivvulu ne city events muganda wange Kampala. Sikwotegeeza mumanyi. Kampala si mukwano gwa Dax. Sina mukwano lwa Luganda kuba ffenna twavuka ba Luganda.
kubanga Faluku bwe nkulabira emyaka 10 nga si oba ofuuse muganda wange baba Luganda bwe kiri ne mutegeka ekivulu kuba ku simu y'omukulu nga teriiko katugezeko ya Momo jjamu tufunira oli takyayimba byali bya bwereere oba bya ssente anti waliwo okukuba ng'abamanyi mmwe temusasula mwali kuva ddanga temusasula Momo n'abagoba ne bw'oba ofunye ekirowoozo bw'ekityo soko at least otekewo embeera y'obuvunaanyizibwa etya Faluku oli presenter bapurezenta bategeka ebivulu bulijjo nga babakole basobola obakolera baati sibakola oli muganda wange nyinza okuba bansasula nga nina kye nakola oba nga ngenda muwa ssente oba swapu ya mpewo webale yakuba nnyimba ze otyo so si kirungi si kya buvunaanyizibwa lule Momo wayingirawo olinga ngamba nti embeera yatandika okukyuka embeera eyo twagala ogidescribingira abantu embeera ni mu kamera kyekimu kati abadde nti oli ku kamera ate okwogera amazima omanyi kati tutandike ekintu ekituufu Momo wayingirawo abasanzeewo gwe Edi Kampala Dropa Metaniki baani abo baddante bonna temwali kigurupu awo nga muli bangi nnyo n'abalala be tutamanyi n'abalala kyekyabaawo twagala tudescribinga embeera eyo tutegeere obuzibu buli luddawa okusookera ddala omuntu eyandigasse eyandongedde okugatta abantu bosanze awamu okubongerako ettaffaali ate gwe n'otandika kuzimbulula kuba nze ni musajja muzimbi nga yenagambye n'otandika kuzimbulula tekiba kituufu si kya buvunaanyizibwa kitegeeza oba olina ebigendererwa byo nga ggwe ate omukyalo lokale yandibadde ate tayogerera nnyo bubi muganda wange kubanga teyamusanga bw'atyo atya erinnya amanyi kati ng'omuntu yenna nga kuba kati kamutwale nga omuntu yenna nga purezidenti ayinza okwetwala nga sita era aba sita naye neera tulina kyeyamwongerako yandibayita muyisa bw'atyo kikyotegeeza wadde nga n'omwami yesi ayinza oba alina ensobi ze ne bandibadde batuula kuyisa ki kwotegeeza abantu omuntu yenna alina kasita omugjako ekikye oba wajja kasita omujja ku nnimiro ye oba omuyisizza bubi kuba eri nnimiro omuziki nnimiro ya muganda wange oba si mukubi wa bulooka okuŋŋamba nti takyayimba oba okoze eki okuŋŋamba nti kukubira simu nonga nti takyayimba kitegeeza obanga addidde omuntu omulimi n'omuggyako enkumbi twagala omenyera abantu embeera Momo wajja ku wizard order kyekituufu ekyabaawo ng'oli muganda wa Kateero twagala obeere nga teweekubira ku sayidi zombi bonna balina obuzibu bwabwe si bwe kiri ni muganda wa musajja oyo ate nga mwagaliza ebirungi kubanga ebirungi mu nsi muno mwe mulina omukyala naye waliwo omuntu ajja nga aze kugatta naye amazima teyajja kugatta kugeza metaniki omanyi gyali webale naye yali ne Kateero drop omanyi gyali tewali amanyi Kampala amanyi gyali naye yagenda wala Edi n'agenda Dropa nze kennyini metaniki buli muntu yenna Kateero n'asigala nga ali omu kitegeeza nga muggyeko abantu ab'omuzinzi omanyi omuti wokeera ku makya n'oguggyako emirandira kyekidirira kyo kyeyali ayagala ye endowooza neera okutwaliza wamu omukyala nze ndaba yali musuubuzi yali yegamye enkuba yali yazze kweggama atya nze bwe ngamba bwe ntyo okusinziira ku mbeera eyaliwo negye najjandaba ng'omuntu omukulu n'abalala bakyali bange gesobola okwogerera oba gundi kubanga twogera okwawukana kuno kujja kutya bw'ongamba nti shimu yavaawo metaniki n'adduka Kampala naye n'akwata erirye lule wuuyo
Eddie naye n'akwata erirye kyekibaddusa kitwagala abantu bakitegeera. Momo yabateekako embeera omusajja atuuka ekiseera nga bakyali abalaba nga sitaani ndowooza. Ekifo ky'omukyala okuzimba omusajja ate yateekanga olukonko kwawukana n'abakyali be. Omanyi bya music obimanyi? Music luba lujegere. Tulina okuba ne manager, olina okuba ne promoter, olina okuba ne kyaliwo nga ye mubi w'amagezi w'ekyama, olina okuba ne DJ. Obimanyi sijja kulamu webale. Naye kati omuntu omuggyako ebintu ebyo byonna byonna ate nga nkimanyi oba okimanyi kuba omuntu abadde mu industry nga presenter aba amanyi ekintu ekyo. So yali musuubuzi. Lwaki mulowooza nti Momo yabalemesa okubeera ku kkulu eyo? Lwaki mwe mulowooza nti kiri mu mutwe gwammwe nti Momo ono yaleetawo embeera? Lwaki mukirowooza we mutyo? Omanyi ng'omusajja yenna abantu kimanyi nti family ezisinga obungi bateekawo embeera okugeza. Sobola okuba nga njagala kukuwa omutwalo gw'ensimbi naye nga sisobola kukuwa nga waliwo mukyala wange. Omuntu watuukira ku mbeera eyo n'omukubira essimu ti sitole kikyali wange nindaamu ngenda kukubira n'asooka fuluma bweru muneesibadde seefu. Dax bw'atyo bwe yali. Olowooza kiva ku ki? Mukazi siri seefu blaza kati kali zino kati kakubeeremu naye tujja kuddamu twogere. Sure. Nga Dax byalimu ebyo. So ebintu ebimu abakyala tuyige, ate tetugenda kubeera mu good life buli kaseera. Wakuba oli asobola okuba artist ni waliwo obulamu obuli really aba muntu. Leero osobola okuba nga nnina kingi enkya nga waliwo kitono tugende n'ekyo. Ate omuntu akeera ku makyana ga ngenze kuyiiya lwaki oyagala abeera awo waka. Blood nange ngenze kuba nga asobola agamba buli kimu. Ngenze kanoonyamu n'ekyo ekimu. Kuba waliwo n'ebintu ebimu byotasobola kwogera ku mpewo. Oba Momo yabategeera nti mwali temumwagala nammwe ku kkulu we yajjira? Kuba kisoboka okuba omuntu watuukira okugamba nti abantu aba sibaagala mu maka gange. Oba nammwe mwali temwagala mukyalo ono mu ntandikwa? Tugende mpola lule nga mmwe abooluganda bashiimu bonna mikwano biki abali ku kkulu nga temwagala muwala ono kubeera na Dax naye n'abakuba ekikono ky'ogamba nti yabakuba. Kyogamba abantu 10 bonna basobola okukyawa omuntu omu. Nosanga abantu 10 mu kibiina ne bakyawa omuntu omu. Kizibu. Kitegeeza wabaawo question mark ku ggwe. Wetereze. Nze kyengamba omuntu teri muntu atasobya naye ekintu ekisinga okuba ekibi muntu butategeera nti nasobeza. Kibi nnyo. Kuba otegeera nti nasobeza weerongoose. Kuba okusobya kiri nnomo. Ne failure to understand your mistake is abnormal. Wansobola okukeera ku makya ne nkuba bbulo. Nensobola okudda mu kasonga nga akyali wange naye ize. Yadde embeera. Ensonyiwa. Tosobola sigala kyekimu. Momo we yajja ani yamuleeta? Mpulira mechanic simanyi yamupangira Dax. Simanyi yali wa mechanic. Ate Dax n'amujja ku mechanic n'amugamba blood tukoze tutya? Ani aleeta Momo? Gwe waliwo ani yamuleeta? Nera twamulaba ngaawo ki story ki ankolule biki atulanga omuntu omulungi. Nera time yatuuka netugamba waaye mukyala katumuleke. Osanga Katonda mwayitidde muganda waffe akole ki? Afune emirembe. Omanyi gwe omuntu osobola omulaba ng'omuzibu ku bantu abamu ate n'ayanguyira omulala naye ate kiraka tekyasobose ne kwanguyira ate mulala gwe tusuubira. Mbeera eyo bwetyo. Ki ekyabalema okukola okuteekawo
emirembe wakati wammwe ne Momo mba mugamba nti waliwo okusika omuguwa ki ekyabalemesa ennyo kyogamba nti kino twakola kino ne kino ne kino naye twagaana okukwatagana ne tumala ne tugamba okusooka omukyala yabba omusajja obwongo, yamubba obwongo ye n'alowooza nti kituufu. Omanyi kiringa ne sitaani bw'aba azze ewuwo osobola olaba ogwolaba nga nina kgenda wa sitaani annyambe naye omaliriza ogamba nduguddemu n'okomawo ne weenenya. So Momo yakola ki? Musuubuzi. Yamubba obwongo. Yes. Nga mmwe baganda ba Dax, mikwano gya Dax, mulina kye mwakolawo ng'omusajja atomera, mwamulabula, mwatuulako ne Dax? Yes, toyinza kuŋŋamba nti all the time Momo kyemmanyi yamwefuga. ku muganda wange oyo muntu mugumiikiriza nnyo, atwala obudde bungi oluusi oba kyekimutomeza, mugale ng'omuntu kyekyamutomeza oba kyekiyinza omutomeza mu mbeera emu, atwala obudde bungi nnyo okwetegereza ekintu. Kubanga nga bw'olaba, kuba nze nga nkugambye nvudde wala nnyo, kuba kiringa yatandika omuziki guno omugamba nti naye sula tunaatuuka sitayiro eno nga mpya, abantu bakola mu sokisi nywanto, ndaba abantu batusekerera. Nagamba lule nedda tujja kukola, lule nedda tujja kukola, tugenze kuba twasokera kate okutandika musically competitive, kuba yali yatandikako dda atukyali eno mu ssomero ne musically competitive yatandika kwa Josh Media, nakubira akasimu n'omuganda ne muganda wange kiki nga batuvuma nziki tugutambuza batugamba biki, ayimba biki, nze kuba nambuuliranga mazima. Nangamba lule nedda tujja kukola, toggwamu maanyi, gwe ttaano wange ate gwamalamu amaanyi. Ne time yatuuka n'agikuba. Kati musajja mugumiikiriza nnyo. Sisuubira nti yavuddeyo n'ayogera ebigambo oluusi byenjogera, kuba alina bingi, gwe mukwata empola ajja kunnyonnyola. Musically, kasooke ku music, kubanga Momo ajja atusanga twakola oluyimba lwaffe olw'amaanyi olw'ebbaala n'ennyimba endala awo zaddako, kubanga omuntu omusanga akoze ebbaala nga ye breakthrough ye kiba kitegeeza nti omusanze waali. Olina kukola kisoboka kukola maintenance gwe nga ali ku kido kye, naye ate tegwe ojja n'osamba amadaala. Bambi omusajja wattu ali eri waggulu naye amadaala ogasambye. Kiba kitegeeza ki? Oyagala masuula. So yakkamu. Ekyo siyinza kyogera kuba nyinza oba siri muwagizi nga ndi mwagazi. Siyinza agamba nti yakkamu nekyo kati omuwagizi yakiraba, naye nga nze ndaba muganda wange akyaliwo. Kubanga niyinza okwogera tugwega nti ayogeza feeling, naye kati tulina buuza abawagizi nti story ki bye balina otubuulira. esebo. Ani avugamu ne speed okuyingira omuzikiti? Omuzikiti gutya? Ekibuli. Era nkakasa muganda wange yali ateekawo mbeera alabe nti omuntu asobola okukola ki? Okudda mu layini. Ani? Dax? Yali omusiraamu nsuubira. Nga bwe nkugenda omusajja mukkiriza. Yali ateekawo ndowooza mbeera alabe nti omuntu asobola okudda mu layini. Esebo. So teyakikola lwakwagala, isn't it? Anti neera tosobola kugendayo nga toyagaddeyo. Anti wabaawo pressure. Waliwo okugenda mu muzikiti okuwowa ng'ogendedde ku pisito. Ne wabaawo n'ogamba yeetu time tugende mu muzikiti butuufu batuwoowe. Kyali kitya? Anti kiri bwe kiti n'oludda olumu okugeza
nti oyinza okubeera ne mukyalawo ng'olaba alina ebimutwala speed okugeza nti nina omukyala sina ka TV agenda wa neighbor n'ogamba ngenda amugulira ka TV ne kabeerayo wakatajja kuddayo kukola ki kugenda wa neighbor. Kati nze nsuubira nti omwami yali agezaako kukomyawo mukyala. Biki bye mwenyumiriza mu mulamu wammwe nti bwe yajja kino ne kino ne kino byagenda mu maaso oba kino ne kino ne kino kyali bwe kiti? Biki bye mwenyumiriza mu mulamu? Nze sirina kye mwenyumirizaamu. Nze nkiddamu sirina kye mwenyumirizaamu kuba sikyali wange. Oba oyogeza feeling? Si feeling. Nga omukazi alina kye yagatta ku musajja buli kimu. Njagala omubuuze alina ennamba yange y'essimu. Momo? Simanjamu okubuuza. Kitegeeza ki ekyo? Kyotegeeza nti Momo tewali na kimu kye yagatta ku Dax Kartel. Ayinza okuba waliwo bye simanyi naye nze simanyi mwaba sibitegeera. Kubanga Kubanze naligambye nti nno kyali wange balinayo ddogo biki wali naye sina kyemmanyi. omwana mpulira mbu datinga almost 4 years. Era kyekimu. Ekintu ky'obwenzi kino kyempulira ti gundi ebintu bino mbadde mubiwulira. Mpulira Medimo simanyi waliwo yamugulira kawundo, simanyi yamukola ati namugamba tuveeyo, simanyi tudde buziga, simanyi tuddewa. Ebintu bino bituufu nga mmwe ab'eŋŋanda mwabiwulirako temwabiwulirako? Kintu ky'obwenzi. Omukyala oba omwami? Omukyala biri ku mukyala nti bamugulidde emmotoka, simanyi ali South Africa, simanyi wono Dubai, kati ali Nairobi, simanyi biki mwakiwulirako mmwe ab'oluganda lwa Dax Kartel temubiwulirangako bawaayiriza awe twagala. Kiki mwawulira? Tekati ekyo kizibu tayinza kigamba nga ye yalina okukakasa amazima. Mwe mwawulira ki? Era obiwulira ku social media Nti tole kibi ebityo nga obyogedde. Mwe nga mulaba ki mwababeerawo baganda b'omulenzi nga muwulira kisebo? Nga obyogedde mukama wange. Ebintu ebituufu lwaki temwagala byogera? Ebintu ebituufu naye nga mulo ana wange Katonda musasire. Asasirane muganda wange Dax? Kuki? Asobole kuba muganda wange kyemumanyi sajja mugumiikiriza ate mukwata mpola ate musajja ayagala naye amusaasire amufunira ekyo kyasinga okwagala nekisobola okumukakkanya omuntu omutuufu. Nze mukyala wange sijja gamba nti mutuukirivu nnyo naye afuba nnyo nnoonya abakyali bange wadde nga yabasanga busanzi. Nange oluusi kiba kinzizaamu amaanyi ne ŋŋamba nti kirabika ono omukyala mwana aneetaaga. Olaba anoonya bakyali bange kitegeeza anoonya obuzibu bwe nnina butegeera asobole obutereeza. Naye gwe omukyala wabanga agoba bugobi bakyali bo kitegeeza tosobola tereeza buzibu bwe, tosobola kumanya muntu gw'otakuze naye. Olina kuyita mu bano b'omusanze nabo osobole omutegeera. Naye ate bw'oteekawo embeera nti ate obakuba tteke talina kyayinza tereeza. Dax bamusiba akatambaala mu njogera ennyangu. Kiba kiri? Sina akatambaala leesu. Kuba akatambaala kayinza oba katono naye bamusiba leesu. Sina akatambaala naye bamusiba leesu. Dax tebamusiba katambaala wabula bamuteekako leesu. Oba na blanketi ne bamubikka. Kati alina kukola ki? Ajja kutereera kasita musajja mukkiriza. Yaba Katonda amuwa amagezi
mulina okutegeera ajja kumanya ekituufu. Abooluganda ku Dax nsonga ki eyaleeta embeteza egamba nti Dax kuba yasobola okwogerako nammwe abooluganda n'agamba munaye kino ne kino ne kino kiganye. Nsonga ki enkulu? Kuba omukazi agamba luyimba mwakuba enswa ne mugenda mukuba enswa nga mumusindikira message enkambwe neyeekyawa. Oli agamba luyimba, mwe ku saidi yammwe Dax abagamba kiki ekyabaawula? Olwo oluyimba Kartel azayimba ennyimba bwe zityo. Kati kyeyagala okulaga nti ebintu bino biyinza oba si byakati. Kartel oluyimba yaluyimba dda nga tukyali naye luli eri tukyakolagana mu music, mu business ya music. Sijja gamba nti tukyali naye kati kuba ngamba nga tukyali naye nze ogamba nti kati temukyali naye kubanga omuntu oba osobola okwogera naye oba okyali naye wadde nga temukyakolagana mbeera nga gye mwalimu luli eri naye oluyimba lwadda nga kiyinza okuba nga ensonga ze munaye nga wenagenda nti omusajja asirika nnyo yali yakiraba dda. Ekigendererwa ky'oluyimba luno kyali ki? Kuba message erimu enswa mwali kuki? Mwali kuki ekituufu? kubanga kiraka ebiseera ebyo yaluyimba noza bazikyali nswa naye kati nze ekiseera kyatuuka ne bagaba nseenene. Kaakati tuleme kwebakira sayidi emu eya Momo. Dax Kartel obuzibu bwe buliwa? Obuzibu bwe naye oli muganda we, obuzibu bwe naye buli ludda wa tubukubemu ttooki. Tetujja kwebakira Momo yekka olw'okuba oli muganda wa Dax tubeere ku Momo yekka tukalakate omukazi naye nga ne Dax alina problemu ze nga ye. Anti kyeyinza omugamba kati omanye omuntu oba weekoonye olina okutegeera nti oli munasobya neki kyava kuki kati alina okuwuliriza omuntu wajja nakulinnyako tunula omubuuze nti kiki akyo nnenyeeko nti alina okuyiga okuwuliriza abantu yaba mugambye zaliwe kwefuula nnyo munaddiini asinga Dax wadde nga eddiini tujagala naye leka kwefuula nnyo nti nze ate ngenda kugumiikiriza Katonda ajja kunnyamba naawe weeyambe. Kyekimu paka wayingidde omwala. Paka woyingidde omwala. Kati omuwa magezi ki? Atuule alowooze ku bulamu bwe alowooze ku nnimiro ye kuba ennimiro ye gwe muziki n'ebirala. Yabagambye mu kimaama ale gammwe okyogerako ki abooluganda Kartel waba taliiyo ali eri mu kirombe wansi mu kimaama ale gammwe ssebo awulira kyayagala. Kimutiisatiisa kyayagala ayagala bba wa mahale gammwe obadde ogamba ki? Awulira kyayagala nga ye kyayagala. Ffe twakula tumanyi nga tukitandika nga tumanyi by now he should be one of the biggest artists in Africa because he's so talented. He's so talented. He has too much with him, but the people who are next to him are not the right people. Simbubi, not being disrespectful, but waliwo ekintu abamu kye batamanyi ku muntu oyo. Kakati muganda wange Babu, brand eno mu kugizimba mwali mugizimbidde ku musingi ki? Yewe mba mwagizimbideko gwe kyaguliko tekyaguliko? Brand ya Dax Kartel yali built on children. Nga mugenda capturinga bato. Audience y'abato nti omuzadde wanyumirwa n'omwana n'anyumirwa nga generally audience eyo gye twagala. Kiki ekiriwo kati? Ekiriwo kati brand bagikyusa ate nga gye bagitwala nabo bali mu exploitinze ebimu babigwamu bigwi. Nga ki? Kati nga kino ekiriwo kati nze mu time eyo gye twali tukola bamubuukingako mu church. Tulina oluyimba hit song baala naye omusajja we yajja okubuukinga teyatugamba nti tugenda yimba mu church.
kati gwokubamu akafaananyi okutwala omuyimbi oyo mu church ayimbe bakuzaala ng'ali mu church ate nga musiraamu ate nga lwe baagala. So ku last minute kuba we were supposed to travel at 5 in the morning. Then we discovered try to get bali bambukinze mu church. So we called the managers, tell them to first come to the office. On that very day, olina kushow yaliyo. Bagezaako okwechanga, but they had to come because we could not accept kiba kigenda labika kitya. Naye twaki protecting n'abantu tebakimanya nako. So brandi yammwe yava ku kkubo kyotegeeza ekkubo ettuufu yalivaako. Ekkubo ettuufu erya brand eya Dax Kartel Sirieri nti right now there is copy and paste. Laba Kabaka akola Kartel kyakola, Gravity akola Kartel kyakola, kati ne Kartel agezaako kukola Gravity kyakola. So ne industry yenyini naye erina ekintu kyeri mu kulaakinga ate nga ye Kartel yali asobola kibawo. Ye yali omuyimbi w'abato yekka. Diversions ezo bawalawala byo. Tunenyaani ku bya kugenda mu bufumbo oba waŋŋambyeko nti teyali ready. Ani yavuga Kartel omutwala mu bufumbo? Tunenyaani management, Momo 19, Kartel yennyini. Because me I still put it under management because tuli ku vice si a manager. Yeah, like a manager, silly sure because nenga like a manager. So nange blame. I have to point a finger here and say it is to the management to answer. Why is the brand acting like that? Why is everything happening southwise? Ye yaitaina kuwasa. Timing nti olimba lwenswa timing si eyo. Even now it's not the timing for it because when you listen to the song nga wenkugambye nti brand eyimbira bato oyiza olimba lwenswa honestly lwaba nakiyombekedde. Nenge kyatandika wali emabega ne bamudrivinga off ne bamutwala kati tuwulira by'abakazi. Teyali ready Kartel okuwasa oba teyali ready kyotegeeza? Nze kunze omuyimbi gwe nali mmanyi teyali ready kuwasa. Ye yabagambanga ati awo? Ebyokwewasa byo twali tumanyi byawala because it is not something you're supposed to play with. I mean, gwe owulira otya nti abantu abo tebasobola kubeera mu bufumbo after you have decided tugenda kubeera bafumbo and you can't handle, but you are a public figure. Okay, njagala tumalirize muganda wange. Kye kirina okukolebwa brand kuba brand eri off track kyogamba. Kye kirina okukolebwa brand ekize yatandika brand ye ali kuki? Kye kirina okukolebwa tumalirize. EXO was the right person for that brand kuba naffe twali tukula bukuzi natuuka n'avaawo kati nga goyina sigala mu position eyo okola EXO kyabadde akola naye nga naffe tuyigiramu action. Trust me, management mu Uganda ya friendship. A few people are professional. Kati akole ki Kartel? Akyuse management kiki kyaba akola omusajja ono? Ali confused muganda wange. Mwenna mumufuddeko. Gwe wadduka, Edi yadduka, Kampala yadduka. Naye nga ffe muganda wange oli ali lule naye yadduka. Kati ekyokukola brand ya Dax Kartel kye balina okukola nze nganze if I was in that position is try and make sure it doesn't go south.
from here because tichali 50-50. If I handle it bulungi from here, kisobola okutwala brand maaso. Okay. Tweyanza nnyo, tweyanzege bintu bya Dax bwe bityo. Bano bonna bali ku lusegere badduka. Kati asigadde yeka bamutemako amatabi ta n'asigalawo bw'ati. Kati ali mu bbanga musajja wange naye Dax baali bamuteeseteese kuyimbira baana bato. Kati ate brand neva ku kkubo kati ne bagiyingiza bawulu simanyi genda mu bbaala simanyi nswa kati huyo bamutwala wa kakati bano bagamba obaba ekiza batandika brand bagamba brand yava ku eri off track mwetaago gitereza naye nga bagamba Vincent mbosimaye Vincent ye yamuvuga omugira oba baali baagala gundi appearance eno omanyi na appearance nayo sinyangu gikuuma brand we batalina luyimbo teekawa tugende muwase biki tubeerewa mu mawulire isn't it? Transition yali nungi but it was too quick for people to sustain. Transition eyo gye bamuyisaamu nti bamugjayo bujja ne bamusazisa omulundi gumu okumuteeka eno gyali bufumbo kulabirira mukyala yali tali ready. Islam teyali ready. Simusekerera nti simulumirirwa because transition gye yakola siri mu kuseka nti takisobola naye time yali si eyo. Soko mugambe transition gye yakola. Transition yali too quick from the other side to this side. Okuva eri okuyingira eno emyezi enanga omusajja nga akyusiza character etasobola kyali too fast. Tweyanza nnyo tweyanzege Dax dayo onoonye banno we bali emakindye muddemu mukole endongo eyaddala vamu ebyo ebyokugira tyate biki omukazi mbu tewali ready wakola quick transition quick omanyi when you rush you crash sibwe kiri when you rush opposite ya rush ebeera crash topapa endongo dayo ku banno mwali mutegese endongo yammwe ne transition nze eno ey'okugira ey'okuva mu baana abato okuyingira eno musobola ogikola mwali mulina ogikola naye maybe temwali organized oba temuli organized switching abantu bammwe baana buno obwana obuto bwe mubadde muyimbira buswitchinga buzza mu bintu by'abakulu temwali manager kyagezaako okugamba manager BAP kyagezaako okugamba transition gye mwakola eno ikona mwali weta bubi okujja abaana bano bakindagaten primary biki obayingiza mu nswa simanyi bbaala sijuyi biki mwagikola bubi muddeyo ku drawing board brand yo nje kakasa ekyali y'amaanyi okyali talented content wali naye mutereze tweyanza nnyo tweyanzege BAP webale nnyo webalire ddala.